era we wali akakujjukiza kali abantu aga Bobi Wine mukodo otagaba takola ki bantu bangi nnyo nga bali mu bugagga obutatendwa famire zaabwe teziriddamu kulaba nnaku lwa Bobi Wine kwogera linnya lye mu kamwake. Are we forgetting? Awo nkyali ku line sinna Bobi Wine yayogera erinnya lya Alienskin n'ayimba n'oluyimba lwe. Era amanyi ga Alien geeyongera. Alien ngalabe ebituufu banga wagira Alien. Nze sirina binze mpagira kituufu. Wa statement eyo gyakoze. Mwenna muli parallel na Alien. Ebyammwe obiraba birimu abakyamu n'abafu kati abafu baagala nnyo bakakase nti be batuufu. Alien yakyegaane kyali. Alien listening. Alien nga wabeera ku bivvulu bw'aba ayimba ne we yali e London yagamba byonna bye mwagala okola mu bikole myagala kale mu bikole naye tozala wanga Bobi Wine okajjukira si ku kivvulu kimu si bibiri ayinza okubanga alina amasanyazi agabali behind. Of course Alien kati yafuuse endooza si wa bulijjo nze Alien ekirungi naliko naye mu bantu nga babiri abali batambula naye kubatwalako St. Janani wa ku ssomero bonna nze yali omu ku bo yaleeta oyo omwana nga kyalina olimba ne Daskatel nga bate yaluta then ne beesasulamu oluyimba olulala lwe beesasulamu ebbanja ne liggwa naye wano just ekintu kyolina okutunulya essaawa zino Alien watuuse tewali kyasoba mukanga into ekyo nze nga nze natyamu isooka nalowooza stand nene nzijukira ebigambo Alienskin ne Bajjo bibakola ki beeyogerera nentukwesa nendowooza nti si stand nengamba kyonna ekyabagudde Alienskin okuva ewa agende ewa Bajjo kikulu bwe butaba busungu amawulire gakka sitabosi olubyimba olwo abadde aluwambye nga bw'omanyi omuntu ng'amanyire okuba mu butaala newekiba kusaddaaka ki kanaggweramu eyo kino nakyakozeewo fiya mu Bajjo Bajjo kubanga abantu badde alumbanga ate tewali yali amulumbye waatyo n'olaba musajja yagezaako okugyayo ka paper spray atiisa akafuuyira abasajja nga abasajja bali serious yennyini n'atandika okugamba omusirikale muneekuba naye nga n'omusirikale yakoze eki yatidde dda naye omuntu yenna nga omukulu wayogedde mukunje engeri gyayogeddemu kale atwegatiddwako omukulu Cyrus okuva wali ku Nice TV era naye tusazeewo kubanga atuseemu leeti naye bintu bya kiniga bikwatanga so mukunja submission yo jiwulidde nga sinajja wa Cyrus submission ye badde ya kito abedi season nnya Alienskin yakolanga besinga ku pressure y'abana Uganda nga sinagenda ku ekyo agambye mbo Alienskin tasobola kwesimbawo ko bwa president kubanga talina biwandiiko tasobola ky'olignawo kimanyi awo entegeredde nti moto yerabidde no government ensi gye tulimu ya Museveni yafuga n'ebitasoboka wano bisoboka naawe ne wobanga gwayamba nga gwe akulinamu interest gwe yakoma mu pitu gwe bakuwa ebiwandiiko nga kiragalo omuntu asobola okubba akalulu kaffe ng'ensi etunula bweti ng'ensi yonna eraba kiragalo atu nti project ya muzeeyi ate ekyo nga anti ekyo tekijja amazu gituula kati ekyo toddanga mu birowoozo wa Museveni project ya muzeeyi kati olaba Alien kye yakoze mu nsi ey'amateeka naki mu nsi amateeka nga gakola n'ovuga emmotoka n'ova ewo n'ojja otomera emmotoka y'omuntu gy'abeera ng'omusanze wuwe ntera nnyo bagamba nga mule ekintu kye yakoze mu muliro kyabadde kikyamu era nze I condemn that ekisooka obulamu buladi obulamu kasa bugenda essasa eri limu terimanyi obanze fuupu obanze NUP obanze FDC ate n'ekirala yagenze mu maka gaani gamu Bajjo okitegeera maka ga Bajjo singa beesanze ku street awo busungu munnaayo osobola okugamba nti yes nabadde nina kyentuusa omusajja anvumye omusajja anjogeredde naye bwe kitabanga si busungu media ngenda gigenda mpola abasajja abo ngenda bagenda abasajja bakambwemu bayinza okuba bakambemu obanga tuliko script zaabwe abasajja ng'ebintu byonna bye tukola kubamu akafaananyi in all people abavuma Alienskin n'abatalina kye bali basobola osanga n'abakuba empi ku gaali gy'alina ne watabaayogera in all people n'alumba Bajjo bwe tuba nga tetuli ku script nga nasina busungu
ngenda kukwegendereza ebintu bino ate ekirala bane twesonyiwe saabayimbi tuleme kutta traffic kati ya training kati twagala kirala yaliko tetwagala kirala kyonna kimuyimbi aliko Alienskin muganda wange Mukunja omusajja avaayo ate Bajjo awaaba omusango yawaaba assault n'awaaba attempted murder ne malicious damage and then bw'avaawo omukulu n'asulayo Ibrakabadia naye n'avaayo emisango gye tulowooza nti gyali gy'amaanyi n'avaayo mu bbanga ttini soka okwatireko kiki oyinza okugyamu eyo ensonga nga bwe wabiraba byonna mukwate tetukwekakweka bintu kwebuzaabuza nga abatamanyi kigenda mu maaso olutalo olusinga wakana oba ogaane kuba naawe okimanyi olutalo lwayingiramu ebintu by'ebyobufuzi ebyobufuzi ne biyingira mu ndongo Alienskin nga nze amujjukira obulungi ne pulezidenti w'abantu pulezidenti w'abanyigirizibwa Bobi Wine baali bakyali nnyo atya mukunja Bobi Wine watuukira okwogerako okuyisa erinnya ly'omukamwa n'alyogera baakuwadde bugagga yalwawo oba yalwawo oba yayanguwa yalyogera mwali muteeseza naye ng'alina lyogerera mu budde ki oba yalwa eryange nga tannalyogera eriryo nga tannalyogera toliiyo okitegedde oba yalwa wonna waalyogereddeko abaakuwadde era bangi Bobi Wine be yakwatako obukwasi bw'ati n'abambaza akakofiira baagaggawala nga mukwano gwange yeekolera okategedde era weewali akakujjukiza kali abantu aga Bobi Wine mukoddo otagaba takola ki bantu bangi nnyo nga bali mu bugagga obutatendwa famire zaabwe teziriddamu kulaba nnaku lwa Bobi Wine kwogera linnya lye mu kamwa ke are we forgetting awo nkyali ku line sinnawa Bobi Wine yayogera erinnya lya Alienskin n'ayimba n'oluyimba lwe era amaanyi ga Alien geeyongera Alien olaba ebituufu banga wagira Alien nze sirina binze mpagira kituufu wa statement eyo gyakoze mwenna muli parallel na Alien ebyammwe obiraba birimu abakyamu n'abafu kati abafu baagala nnyo bakakasa ensi nti be batuufu Alien yakyegaana ekyali Alien listening Alien nga waabeera ku bivvulu bw'aba ayimba ne we yali e London yagamba byonna bye mwagala okola mu bikole myagala kale mu bikole naye tozala wanga Bobi Wine okajjukira si ku kivvulu kimu si bibiri what is it for the mean abantu abo babiri baatuuka nga buli omu bakyali olutalo luvaawa olutalo lufu butuuka mu ango etaategeerekeka kubanga nze nawulira nti Alien alina gwajjeeko nkwakyo festival ate ngenda owulira mukadde ke kamu nti Alien yavuma Bobi sime yavumye bannuupu soja kati nasooka ne ntandika okwebuuza okujja ku gundi wenkujjako ekivvulu kyange ate Bobi ajjirawa kuba Bobi si mutegesi ani atandika olutalo si Gaddafi eyo wala kamusaagala bigendamu naye nze nkugambye olutalo lwayingiramu politics ekintu kitambula kijja kituuka eno abantu batandika ovuma Alien n'enkambi ya Alien etandika okuzza backfire ekintu kiranze ne kiva ne ku level ekisobola okuhandolingibwa kituuse ku level Alien we yatuuka n'agamba nabagamba siri munnabyabufuzi mwanvuma kati mbiyingidde nkoze n'ekibiina era ebivumo ne byeyongera tetukomye awo bigize mbw ate bamukubye ebisooto simanyi bamukubye obusa simanyi bamukubye empitambi bikoze bitya olutalo olukuze ne Bajjo naye agasseeko pressure n'abalala bagasseeko pressure gye bituuse natunuulidde Alienskin ng'ayimiridde mu kamera ng'azala wa Bobi Wine mu lwatu ng'amumanyira mu kamwa ke mu lwatu kino kyasuseemuko wali abadde ayita bbali yamugamba omwana oyo tumuwe chance ayinza okuba akozesebwa state ng'olaba amaanyi ge neta state amaanyi ga Alien ne balowooza ajja kuba nganze ne batandika omulwanyisa Alien yagamba nze sina chance za mwezi nkola nze njagala ensonga yange eri bweti Alien abadde ng'alina byazalawa
naye ng'ate tabeera nnyo nti ayogera erinnya Bobi ayizala olabire ddala nti kati amuyisizaamu ddala amaaso ki ekireeta kino nze we mbeera ku intaneti nina abantu bendaba omuntu akwata enkofiira ya Bobi Wine n'agyambala n'akwata ekifaananyi kya Bobi n'akissa ku federation ye n'agamba nti ndi wa Kyagulanyi n'atandika ovuma Alienskin. Let me for the showing you kubanga gwe woba onyiiga Hanis woba onyiiga nga balina kye bakukoze kiteeke mu bwongo nti ne gwe obikola anyiiga kuba naye muki ono omuwala let me for the showing you n'akajja nkalabe wano nga tujja ku interview simanyi oba osobola omuwuli mugende ne pupu mu buveera myamteli waba ali ku kivulu kya muntu abayimbi batuuka okugamba nze ono omusajja simwagala agenda kundeetera pupu ku stage ono omwana ntunudde ku akawunti ye yakwata ekifaananyi kya Bobi kyatadde ku profile picture ye ayogera bino ebigambo banange ffenna tuli mu struggle ne waba Museveni takulimba ngambo naye tanyigirizibwa yeebuzaabuza bwebuzabuza yeekaza akaliro naye akola ki akawulira naye olaba bano abantu abakola bino ebintu n'oteeka ekifaananyi n'ogamba we musanga Alienskin mukwate pupu kwata pupu funa wopa mu bubi obuteeke mu kaveera we mumuwulira nti ajja mu kitundu kyammwe we muwulira nga ajja mu kitundu kyammwe jangu yingira sasulo yingire bimukube mugenda tandika olowoozesa abantu batandika okugamba abasiga obukyayi obwenkana bwe buti ba Bobi bantu ba Bobi Wine okifuna mu mbeera eyo oba ovumaganya pulezidenti omanyi omuvuka gubaita kunga Uganda ani amusinga ovuma Bobi Wine ngate akozesa bya Alienskin nga mukunja bwa gambye tunakoze oli wakola ekibire kate nawe ku kutinga 5 ati watuna agamba tiki for 30 kitegeeza Alien kye yakoze olumba Bajjo n'amukuba kituufu ati ogamba tiki for 30 ati labayo bifeya Alien bwakera ogamba tiki for 30 kitegeeza kye yakoze kituufu ono abadde nga amuvuma n'akola ki n'agenda buli radio n'agenda live n'akola ki kati kitegeeza oli waba kyabadde akola kibi n'okiwolereza then Alien muwolereze naye kye yakoze kibi nakyo kiwolereze abo bali free okwechunya okitegeeza Alien bwakera kumacha n'akola video ng'alumba Kyagulanyi nga Kyagulanyi talifuna na budde bulumba Alien kankubanza we ngamira nti Alien ayokya mukunja talikikkiriza Alien yayokya tali kwokya yayokya tali kwokya yayokya kankugambe tali kwokya yayokya naye mu kwokya kwe ne muvayo n'ogamba n'ogamba yagwa lwaki waba yagwa ate mugenda mu maaso n'omuvuma ani agamba nti yagwa gwe internet togibaako nzenze kabeera tuli ku internet wa between Bobi Wine ne anti abantu boogera abantu bangi baze bagamba nti baga right naye nga bagamba nti wagwa tolina kulumba bano abawagigwe bawagira you get Bebe Cool baze bamuvuma emirundi n'emirundi era eri abaana b'NUP abavuma Bebe Cool toyinza kungamba nti akozesa abaana abo n'anyiga alumbe Kyagulanyi soda tetunyiga ffe kyekimu mu nsi saagala oyagale ogambe nti Bebe Cool ajja nyiga kyekimu n'aliye we tutudde wano singa oli ajja n'atuyiira amazzi oba omusulo nze nsobola omulumba ne mmutuga gw'osobola olonda ejjinja n'olimukuba ono asobola osirika n'awumba mikono kyogamba ye abatanyiize nga tuzze mu mazima approach eba yanjawulo nga tubaze ground bano abaana bonna kwe bali Alien mwana wa ghetto Bobi Wine mwana wa ghetto okusaba kwange kuli bwe Alien talina nsonga ya Simba ezala wa Kyagulanyi tajirina ensonga yange eri bweti ekizibu kya Uganda ye Museveni Ze Alien tabangako kizibu kyange n'ebivumo byange ebipya bye nninawo sisobola bivuma Alien eri ababirina ng'olina obanga omanyi we ogamba mbu otudde mu struggle mbolwana struggle ng'oddira obudde obusinga obungi n'obuwa Alienskin gwatujja ku mulamu eri ababirina nga bookera ku bajano nga tuwaga full figure kati bebo benjo eri ababulina kubanga nze principal takerangako n'ayise n'agamba kati Alien y'ensonga principal buli wajja okwogera atugamba abantu bano tubabanje kibalama tubabanje abantu baffe bebatta tubabanje abali muki okitegeera Alien waba tabiwulidde gwe follower wa president amanyi president byagambye va ku Alien sitike ku president byatugamba tuli kunjo gune kati Alien mpologoma ati ye munene gwe mugoberera tugambe tuli kereme Alien munene mutono tugambe kerementi kati
tugambe mujje ku set mubalaba ne waba mubalaba abayo aliyense mubalaba we baddo Saba oli mpologoma. Kati saba dde alien otandise ogiyita mpologoma nga bwali waba mulevu yimu ali mpologoma ndowooza obalaba bakupano kankubulyanizi kati bano wemuba bano nga betulina bano abatasobola nfunayo wano omulala nze wulirayo nze nnumirwa alien skin soko ninde kumaliza ensonga yange eno nze nnumirwa alien skin ekisooka alien skin ghetto youth alien skin wazo okuyimba talina bannayuganda bakukusiza kujja bweru wa ggwanga abaleete nti yazze n'ababa abaki abapya wabula bannayuganda olwedde abadde bafollowinga Bobi Wine n'abataagala Bobi Wine be bawagiddaani alien skin bonna abeetaga kuba ye muyimbi si munnabyabufuzi naye tunakola tutya tagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti ebiwandiiko takola ki tabirina era tasobola ye nga ye bulandi yegenda wa ogenda kera ku makya ogambye nti alien skin mutuufu okwanukula Bobi Wine olw'okuba abaana ba Bobi Wine bamuvuma alien skin buli kyakola bannayuganda be bamupika nti kola ekyo alien skin omuntu yatuuka ku makya naganze sikola interview nga temumpadde ssente bannayuganda be bamugamba togenda ku seeti be bamuvuma nga titogenda ku interview alien skin ebintu byakola muntu mukulu ategeera yekolera decision nga bwakera nagamba sigenda kola interview penge n'atugamba kati akubira ba Radio Maria abikola nga kiyenga y'omuntu lwaki decision eziri toxic oyagala ozikukuse ku bantu mbu yazikoze lwa bannayuganda alien skin tali ku level esalira wantu bannayuganda neda following obulambu bwa alien skin kijeemu obuto following obulambu bwa alien skin badde butya decision meka zaakoze nga apesinga ku bannayuganda zimpe ezi biri tugenda kweyogera kati kansabona omukulu ategeteko omukulu nsajja ono kuva ku Nice TV tuli kumaliriza dakika gwe popolo nsaba kakatebe wali wajire gwe lwaki ogize leeti tusembeyo kati netumaliriza tujyawo ale sodo bw'obanga ogerageranya ebintu byonna byogerageranya yesu semateeka tumulina naye gerageranya nga mugerageranya Uganda ku nsi endala mutegere nti Uganda ye eri mu nsi yaayo ndala ekyali yeni kye yakoze yabadde tasobola beeraawo ng'atambula okategedde naye nkulaga alien yatomedde emmotoka y'omusajja abamu balowooza yensonga lwaki abantu badde balowooza na sitanti si sitanti naye mu Uganda bisoboka ogenda sanga poliisi listening ogenda sanga poliisi nga bagigamba nti abannange omuntu wuli afiira wali ku luguudo balwana beto abakola batya oba oli bamubbye essimu poliisi egambe tugenda kujja kyokka ku nsonga eziraga nti oli atomera n'omuntu asobola okukosa obulamu bw'omuntu poliisi ekulage nti eringa etabiraba so ekitegeera kyengezaako okulaga kati kyekiri kyembadde mulaga nti gavumenti weebanga yeetonuddemu mu kalulu ka 2026 nga terinaawo katumba oye agenda leeta diversion esobola okukozesa alien skin eyo point njiwuliddeko ewantu ewalala wangi nti omukulu anayinza obba alina amasannyalaze agamuli behind because emisango gye bamulopye misango gy'amaanyi Cyrus ng'ojja alien skin omusango gye bamulopa gyali gy'amaanyi bw'abanga omuntu yasolayo olunaku lumu n'avaayo ne bakakasa mbu bivuddeyo tewalina na musango kiraga ki anti ekyo kidda ku kiri mukunja kyayogedde isooka tosobola vaaka n'oteekamu amafuta nogera n'otumira kati nga washing bay ya gundi ya mukulu Bajjo nga wogiraba wantu awo wanene waliwo emmotoka z'abantu ki nyingi naye nnyini agenda okikola nga yakabazedda ate wano ekiyinza okuzaayo emabega oli tasobola zuukuka buzuukusi ng'alina obusungu waliwo obusungu buno gye bwavudde okukola ekintu ekyo kubanga si buli muntu bw'asobola okukola ekintu ekyo alien kyakoze naye obadde wasinga si kya bulijjo tosobola kukwata amafuta go n'oteekamu emmotoka ng'okimanyi osobola zitomera ne bagamba zonna zisasula ez'abadde awo naye omusajja waba yasobodde okuyimuka n'akwata emmotoka ye ekitegeeza buno obusungu bwavudde bulina obusungu gye bwavudde buyinza okuba nga buvudde mu bivumo kuba bulijjo Bajjo adde amuvuma the in the out kino nakyakozeewo fiya mu Bajjo Bajjo kubanga abantu badde alumba nga adde tewali yali amulumbye waatyo naye olaba omusajja yagezaako okugyayo ka paper spray atiisa akafuuyira abasajja nga abasajja bali serious yennyini n'atandika okugamba omusirikale muneekuba naye nga n'omusirikale yakoze eki yatidde dda naye omuntu yenna nga omukulu wayogedde mukunje engeri gyayogeddemu ayinza okuba nga alina amasannyalaze agamuli behind of course alien kati yafuuse endowooza si wa bulijjo ze alien ekirungi naliko naye mu bantu nga babiri abali batambula naye batwalako St. Janani wa ku busomero bonna nze yali omu ku bo yaleeta oyo omwana ng'akyalina oluyimba ne daskatel nga kuba teyaluta then
ne beesasulamu oluyimba olulala lwe beesasulamu ebbanja ne liggwa naye wano just ekintu kyolina okutunuulya essaawa zino alien watuuse tewali kyasoba mukanga because wabagambye alina n'ekibiina kyasuubira okuleeta bano bakatumba ogiye tetukyayagala katuwagala abaana nga baakishoni bavubuka bambavu onvumye kanzije nkulageko bulungi nnyo era submission yange yali bweti nze nabadde ngamba mikwano gyange lwakuba ekizibu ekiri wano omuntu waba n'obusungu tayagala owenandowoozayo weba tekkiriziganya naye yiye so nga ate mu nsi gye twegomba nze ekinkyayo abana abasajja ba Museveni kwe kuba nti eryo eddembe tetulifuna kati njagala mu gavumenti empya nga buli muntu wa ddembe ku ndowooza yange nga wendowooza nzikiriza bwenti nze nendowooza bwenti abantu abalinga alien asobola okukeera n'anyiiga nagala kati nsobola n'okukola ekikolwa n'enkulumba oba nzita tubeetaaga mu struggle tubeetaaga n'okusinga abalwanira ku intaneti nga ne tubayo ne ba Alienskin 5 Museveni singa yagenda dde anti bamukiika eggaali ku ntebe rodi naga attako listening agamanyi n'obusungu bwe muteekawo buli ayogeddeko ku ndowooza ye ne mutandika yalya wulira obwo obusungu bwammwe obw'okulowooza nga nti gwe sikkaanyiza naye leero ŋŋenda muvuma ŋŋenda mukuba bbi ku siteegi asobole okukkaanya nange bugenda wunzika bugobye ne betwetaaga mu struggle ate nga buli muntu alina endowooza onfuna kankubulire ne waaba yava mu struggle anti kankugambe mu nsi erimu demokulasiya si musango are you forgetting me gwe sisobola kuwalana ne woba owagira Museveni essaawa eno kubanga yendaba yeeyo ebintu obudde obwo what am I supposed for the doing kwe kwogera naawe mu bukkakkamu ntandike ng'okuga bulaadi nkulaga ebibi ebiri eri nkuguze ekyange ekiri eno mu buntu bulamu wabula sisi okutandika ogwo mujezi Museveni yakuwadde totegeera ngenda kukuba obucupa ngenda kukola bwe kati we banaakuwa emmundu wonaakwata obuyinza ne bakuwa emmundu kubanga olaba obusungu buno bakyali abamu bwe boolesa bujja leetera abantu abakulu abalina n'ebyobugagga byabwe kuba don't forgetting nti mu ggwanga mulimu abantu abalina zifamire abalina ebyobugagga byabwe ng'era beetaaga obukulembeze ne bukyuse nga bali kushuwa nti ebintu byaffe bigenda protectingibwa ng'era agamba nandiwadde Bobi akalulu naye abaana bano ku bukambwe balina we bunaakeera nga sekkaanya nabo bw'aba asobola osalawo nti katumukuba oba bbi oba tukole bwe tuti kuba ndabyono ng'akisapootinga oli agamba ate we banaakwata emmundu z'eggwanga so obwo obukambwe obususse obwo ne pulezidenti bw'atatulagirangako bwe buli okwonoona bino ebintu Bobi Wine yayogera ekigambo kimu yatugamba bano abasajja ba NRM abakutte obuyinza bw'eggwanga abaana ba ghetto batusuubiramu violence batusuubiramu bigambo bya buwemu na biki n'atugamba let us surprising them tukole kye batatusuubiramu tukuume okitegedde because babavubuka babasuubiramu ebintu batusuubiramu violence eyo ate bano gye bali okulaga nti abakubye alien empitambi bayinza oba si bannuupu kati owannuupu wovayo n'ogamba ng'otadde akakofiira ka Bobi Wine ku profiling yo n'ogamba mukikubire ddala mukikubire ddala nga bakuba bigayo obucupa byoyogera kati anti tubadde ku alien anti biraga sikulya ono amwagalanga muntu byaliwo ebigambo ebyo ku bigayo so masanyalaze bwe tukisembyayo nti alien ayinza okubanga kale kangambe state agent bwabanga nti ayinza okuba alina amukozesa mukunja soko jogereko sebo alien because wagambe nti ayinza okuba alina amuli emabega alien ne bw'aba alina amuli emabega ne bw'aba alina nga yakoze fuupu ye gy'awagira ne waba awagira muhoozi ne waba awagira NRM eyo si nsonga yange nze ayagala change kuba alien si ekizibu kyange ye Museveni saagala kumala budde bwange bungi na bivumo byange bipya n'amaanyi gange n'entuyo zange zimalira ku alien kuba buli wenzimalira ku alien eba efuuse diversion amaanyi ge nanditadde ku Museveni tutuyanye Museveni tumulumye omutwe tumukole tutya tuba tugaawuza ne tugawaako omuntu omulala olwo Museveni aba afuna wulira olwo Museveni
abaafu atwaliriza ekisanja kye era jagenda olaba kiweddeko kale yakamala okulayira babuzi bulijjo tuli kuki nga bulijjo tulinako emyezi gye twayononerako aliyeni ne wabaawo emyezi gye twayononerako okitegeera buli we tubeera ku aliyeni Museveni atula eri akacyayi ne kakka puresha ekendedde eno okategedde ensonga yange betegerekeka kati nyo mufunja Cyrus omusajja Ibra Kabadiya n'abalala omusajja alina emmundu amaze n'okuba ebyasi abavubuka bano bamusonga mu babalaga tolina kyotugamba kyatonyeseza nnyo neera twagenza okulaba ngo abaana bali ku keeki nagenza otuukeeka twe ku poliisi maama nga baŋŋamba abaana balizeeyo ddeeka bali kuki ku keeki nze nange wenyini we nabadde nensooka nsitaaki nga niŋŋamba yiye kisoboka kitya we nategeeredde mbu abatufuga abatufuga bo nga bo basobola kati ng'omuvubuka alina walaba omuntu ng'alumbye w'emmundu oyo kiyinza omuleetera olowooza naye asobola okulumba omuki omuntu yenna alina emmundu naye kyalibadde mbu munnaye kati nga kubanga yimba obujulizi bonna weebuli obutambi bwonna weebuli kiraga omuntu wakola ekintu kyonna ng'ekyo kimenya amateeka wali kutte omuntu ng'oyo n'olaga ensi yonna n'olaga munnaye amateeka gakola so tetwala tuloze mbu amateeka ga Uganda tegakyakola so nze kye naalirowozezza omuntu kati nga Ibra n'abalala banne bye yabadde bamu olumu baba balina okukangavula basa ekyo nja kusaba Ibra kubanga bo baganda bange bakyali bange basooke bakakkanemuko kubanga kino ekintu olumu ffe abavubuka obusungu bujja nnyo ndoza olaba omusajja n'akwata ejjinja n'alumba emmundu nekituzeewo nga kiri ekyekasese ne babawo eddagala ne beesiiga ne bagamba mulumbe amasasi gakola ki tegakyakola why gwe bankubira lwaki sigwe ntandika okuwagira mu kigambo kimu bibiri tumalirize Big Eye alina ekiddako twamukubira luli n'agamba yekiriya Big Eye alina ebimulaba nze natudde wano luyimba masannyalazi si luyimba lulwadde lwetaagisa mu eyo moment nze olunaku Alien lwe yalumba Bajjo n'amutomera nentuuka ku internet ng'ate ndaba abantu banyiize bunyiizi ne bataaninga against Alienskin nze naye mayi bugenda kukya ku makya nga Big Eye atadde posita ya concert nagenda okulaba ate atadde posita ya luyimba agenda funa mu kino ekintu anti kati kyekyo kyenkugamba Big Eye ali kukikwata nti music science omanyi science aba ne formula okategedde tinina kuyita wano x plus ero subtraction okitegedde naye ati osobola banga wategese nti ku lwokutaano luno tuta oluyimba baluyita batya okwepiica then muba mutuuka ku lwokuna Museveni njogere kwani awo ne bamukuba essasi okategedde olwokuba this is music aba art tusobola ate nkya kutakwe naye okwepica waaba asobola okukolawo naye ate oba olina okyusa ati okyuse tayito y'oluyimba osobole ofiitinga muki era nja kugamba nti traffic Big Eye gwe yabadde naye yagalagaana oba okkiriza oba tokkiriza yasse bwabadde bukya posita njitadde n'owekifo sandi mugambye ebyo twandibirabye luvannyuma era Big Eye yandyakivinze nnyo konsati no yandigitaddeyo ng'agirangira nnaku 3 wanu yabadde agenda sooka agende mu byafaayo kuba ekyafaayo ekyasooka Alien yakikola n'alanga konsati wiiki emu kati Big Eye yabadde agenda kukola konsati olaba abaana bonna kati bali mukola buyimba obusinga bwani bwa Big Eye esegeeza senga Big Eye yabaliddemu ekintu ekyenjawulo awo ekinenemu n'agira bulungi abadde asookolamu ekintu kyamaani nnyo abamanyi Big Eye Big Eye alayika mwana wa mulodi ye nga yebe bana nedda si pressure kuva ku ntandikwa Big Eye tali creative tukkirize tugaane kuba bw'ogamba lindako bw'ogamba nti eno saga yokka size saga zasosofuna kuba ezo zonna yalinga traffic zaabanga talina kintu yadde kyakoze eki kyakozemu yadde n'eki ennyimba zonna zeyakola ng'alina edikenzo
zasimba tubeere bakakamu tuleme kulimba so nze biga inga yo omuntu buli kyakola ngambe alesi aweddeyo yenga yetali creative era gana amasanyalaze gagenda yika bwega tuba gataddemu akayimba keeko tugumena musajja wa bukodyo nnyo si wa bukodyo omumanye embeera biga ibwagera kumanya nakola decision oba mbi oba nnungi mumuvuma asirise bwati addabuzi si mwogezi tali creative yewa abikolo ate bikolwa nga bitono naye tukiriza step gye yazanye yabadde nnungi nnyo yategetinze bulungi nnyo ekibiina biki byonna Jessica tekyaddako ndoza kyeyamisinzeemu kino ekintu kinene ate kyamugwiridde nga takyetegekede kuba yagezako bakubira oluyimba olw'okwetunda obucupa omuziga nga mumukomerera omanyi ki nga yazogesa n'agamba era Kyagulanyi ayinza okumvira mubwamwe ne muziga nga munkuba ayinza okyuka ekitegeeza essaawa yonna tayinza kyuka kyeyalabyeko kale tetusobola kuzuukawo okujjako muhunja abantu basibule tuli mu kkubo tujja loving you so much bakyali Cyrus banange mwebale nnyo okulaba muganda wange munansonyiwa enguudo zonna bazitemyetemye tuse ekiseera nga neetaagayo kopita mpite waggulu naye ngenza okulaba nga nfunyemu ndogoyi naye kirungi ntuuse basebo ne bannyabo mwebale nnyo okuba nga mutyekumbidde ku Wonder Boys. Thank you so much hands okutuuza abasajja abakabi si kyangu nnyo bannamawulire olumu tukolere essaawa zino tugenda olaba bannamawulire kati nga kakalaamu abasinga bali mu kudduka nange mu maaso awo abantu bettaka bannamawulire lwaki tojja kyogera kubanga kigize naye simanyi obudde tojja kyogera tukoye abantu tuwa ekyebiri ebiri akuyita ku press conference atusizayo akakadde kamu agenda okumaliriza nga gambo waayo salamu yali yagoba ebyebiri ebiri kuno yadduse mukaye bonna abadde takyagikwata naye neera embeera eri mu media ffe netukosalum kubanga naye mu field abadde alabika nekimwetagisanira okujja mu field kiddayo mu field munamawulire najja mu field alina embeera gye ensonga kati ngeyakakalaamu zibomu kubanga kaba kasente abadde akakola ku YouTube si kyangu yadde akakyala n'okukyala naye si gwe gwasoose ogenda wabweyo naye tusabe mukyazizo ogenda omukyala n'amaana dduka abakazi bali eyo wabweru bali mutufumbirwa n'ekikazi kyampise genda ttaki ate buli muntu ali ku YouTube mukujamani ebikazi gye biri eyo bagenda osigala mulina eggwanga ogenda ttaki ajimitya muwembe ekyo tujja kyogera essaawa yonna kaniza afune obudde tulabe kakalamu abadde almost mukulu wange era ye bantu abatuwa ennyo platform ne King Shiboy so tujjandoza ku kigafunayoobudde nange nja mukubira kasemo gaitaata wagenze ku maanyi ga mugongo watusuubira naawe okwegenda okulimu amaanyi ddala mwegalisemu ate temutandika kukola tujjako bantu lwaleero until next time zatasiibula sebo sodaleka asiibule koze omulimu gw'amaanyi bane musubscribinge mucommenting ate mufollowing ne Expo TV embeera ebyakabi bibangayo nayo musobola okukeberangayo ate obaoli awo ne ku mukunja atasera embeera esobola okubeerawo ekibeera eddala ky'amaanyi ex wa King Shiba omukunja atasera embaga ate ngejja kale kokolo yakoze ku kamera eyo tubadde naye musajja waffe w'amaanyi wali Boston tumanye eri mu America naye Boston sebo yagirese wa abaana y'abantu bakulu yagalawo omwaka